Salawoti. Ababoda munamwe wachweka tize wa mu Uganda tujikola chi banange chini nina chenjakalo bagamba Katumba oye ana nabi amfuzi chingasa Katumba oye Katumba yebereramu kufubuka muto asobola okufuga eggwanga lino atamwagala Katumba ayogera era Katumba mwogezi teyeetiririra eri eggwanga lye Katumba yenkamwati kiki mwagala abakolere senga twagala emirimu gyonna gyetwagala naabe Katumba agenda kuyamba bamakanika okwesimba Katumba tulina byuma Katumba agenda kutukola byonna ekisooka wagira Uganda wachweka tize wa mu Uganda tujikola kati ngona apate motoka siwe kiri omulala yampadde bampadde mafuta nemba nensonga wakati wa mafuta n'ebifaananyi kiriwo ekisinga mafuta kati wekabanga mafuta ge gasinga banange yensonga lwaki ebifaananyi sibiina ena 21 emyaka ekinene nnyo 10 kiba kitegeeza banange lwaki muyingira mu byuma tujasembera wano kiba kitegeeza nti kasita naweza emyaka 34 nga nvaayo nga nange ntuulako wali nga ndaba abalala nga bakola ki temulaba Uganda ekulaakulana Katumba oye Katumba ligenda kuddira baani okumanya tebajooga bali bajooga simanyi nakola ne bakwata omuntu ne bamuwa sente ez'okukola oluguudo n'azirya ate n'asigala ng'akyali mu society ku mulembe gwa Katumba vumuvu ettaka mu ttaka tulina okuziza Katumba era nange nenga ndi Katumba ki mukuluse nnyo mumpedde omuki laba amaanyi kati bagala nkozese bubiri Katumba oye gano ke tuyita amaanyi agali ewamu ke gakola ki agali ewamu ke gakola gatya banange bwetyo tugenda okukulaakulanya Uganda asuubiza ti ngenda kukola ebyalema abalala bonna Katumba byenziza okukola ensonga lwaki ku myaka emito gino nz'omu ku beesimbyewo kiba kitegeeza nti ngenda kukola ebyalema abalala bonna ebibadde bibaka by'amaziga mbirabe nga mbigonjoola President yogedde ku nkola nze ngenda kunnyonnyola amazima amatuufu nze saategeererawo Katumba nti mwana waawana saakitegeererawo kyagenda bagenda banyumya omwana asomedwa mukono omwana waawala entoki omwana waawala omukono nengenda nga nkitegeera because nali sikitegeera n'olwensonga ezo even I had never met him as a person but when I met this person emitima gisisinkana olw'emitima okusisinkana embeera zonna okwagala okuva mu mitima kati nze bwe nali sinamusisinkana tulina bweyinza bingamba naye nafunako chance ne musisinkana emitima negikola ki negisisinkana kati what are factors ezo zenina in common with him nezibondinga there first me omuntu mu bumalirivu obwo n'ebirala byonna n'ekifiiringa nti if I don't support a boy Katumba